kwewuunya butatoba nenga ndi maki mazzo kati ekyokubiri kusaana mulambo ennaku meka ennaku bbiri ekyokusatu omusajja kukisa muti najjako obukola bumeka bubiri nga nze gunnemye okukolaki okuwalamba okolote nangamba Andrew wali ose ku muntu omusajja baba bamugamba neyamba omusajja baba bamugamba nemukamba sita ku muntu nangamba gobabu bukyakuluma babu bukyakuluma nangamba nze omukazi owange yalina abaana babiri balongo nembawayo abantu bameka basatu nensooka nzirayo emabega neŋŋamba agamba nsaze mukawala kange neŋŋaana nentya katono sewe yawaayo abaana n'omukazi ŋŋamba bidi omugana naye nsobola kambayaniaya nemugamba nkolaki utereevu nkwaniriza nate ku mitimbagano gyaffe gino okuli Eblon Media wamu ne Focus TV wona osinzidde okubanga otulaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga gwe wasalawo okubeera nga buli notification ejja ku simu yo okwonamu n'olaba kiki kyetugamba okwonamu n'olaba mawulire ekige tukuleetedde naku leero si mawulire omwami ono namukyazaakoko era nga yatunyonyolamuko olugendo lwe eriffe addala abavubuka abaagala ssente ey'amangu yagwako mu kateebe ako akaaba abantu abanoonya ssente ez'amangu era olugendo lwe twakoma luli Eblon Media naye kababuuzeeko omukulu alyoka atandike ewaawo abaali baffe ekyanga okumukula ky'amaanyi nnyo okulabanga kyakabi nnyo leero mbagamba komyewo okugamba embogende ebuziba okwaako so twakomanga then ngasiise omuki omuzimu ebintu ebyo yali ya mukazi ebintu ebyo nali mbiwulira amaani embyerabirako nga nze omuki omuntu nali mpulira simanya katozi goti sima buli yagendanga okwebaka nga bamugamba Zuku kwogenda okole nange waliwo amaloboozi era agajja nga gaki ag'enjawulo gagamba ssebo obumudde tiwakima ssente wanzafuna ssente wanzafuna ki mukwano gwe walinga ofuna ekifaananyi kye nafunanga amaloboozi nga yayogera kifaananyi era nga bwenzibizaamu bwe nti nebaka owulira amaki era omuntu ayinza okulaba nga ogugumuka musajja ate abadde ki kumbe olwogo ebikolaki ebikusumbuwa byotakolaki bwe batasobola kulaba naye nga gwe mutima okolaki obimanyi kino kikutuukako ddi tuvudde eri ekaluma odde ewaka nzira ewaka nadde ewaka ebyo bitandika kubeerawo luki maaso nga buli kimu kikoze ki basaddayo okukola mukolo gwonna okuva kaluma ye yasembayo mu mikolo gyonna nendaba nga obulamu era tebukola kiseeki tebutambula buki bulungi nempulya nga ate ssente wali mukufa kubayo kidiiru ky'obukadde 10 wano mu wiiki eno eyaddirira oba munaku zozona ze mwatambula tofunawo ko diiru yo nafunanga diiru naye ngaera mpulya si sente zenina okolaki okufuna kyenakola ninga kati nkoze otya ekima neguyamba kati nkoze ntya kwe kujjukira oli kyali wange eyamba bizinensi kaadi yakubuuza okulya akakomando byoli ebyo kwe kujjukira kyali wange oyo ngamba bino byonna obikoze kyali walugendeddemu afudde onywedde ku mazzi g'omulambo ogenze mu kaluma byonna bikoze eki kuko obusente era ofuna buswazi kale sali mu mbeera eri nga gye nalimu ninga sibyokolaki sibyoyagala nampulira abasajja bafuna diiru za buwumbi miliyoni 5 biki neŋŋamba kati wano wenjagala okolaki okudda tebakusazeeko komisari bagamba bulina gundi oyo yetasala ddagala yetasala ki ddagala yakola bikolwa bye era nze nkugamba mu bintu bye nasinga okwewuunya butatoba nenga ndi maki mazzo kati ekyokubiri kusaana mulambo ennaku meka ennaku bbiri ekyokusatu omusajja kukisa muti najjako obukola bumeka bubiri nga nze gunnemye okukolaki okuwalampa ye naagugamba gukole ki
nevunama ekyokusatu nze teerako maviivi nesiddamu kukolaki wateekamu bwoti nobanga ashatingera olinga kompyuta bw'onoggijako obesimu ne blacking out era omusajja oyo mukama bajja ali musajja gwe nandizeemu nkulabako wali wanjawulo nnyo omusajja yali wanjawulo omwebaza sente zeyakuwa ate sente si ye kyeka yanjako bujja oba bisiraani byali bimusumbuwa byeyanjijako naggulawo naye kati ono kyali wangaoyo nga ndaba bikoze eki biganyi mwaka nga mulamba myaka 2 siraba kamotoka musajja avuga ali ya miliyoni nga 6 oliawo simanyi yakolawa negira emikolo gyo gyaggwa nga nabana bino obyesa bunabikolaki buno obusente muno tugenda kusanga enjala ennuma nfunayo emitwalo 5 miliyoni 2-3 ezo zozikolaki naye nga size sente omuntu zakolaki zenetaaga kwekujjukirani kyaliwo naye nonya paka business card omusajja ono kiki nga mayisinga okukozesa okumanya nga tonfunye ate business card omukazi yagyoleza muki ogenda okuddamu okwekwatakwata ogambe wentera okuteeka ebiki ebintu byange oba empapulapapula ng'ate weeri kati neŋŋamba obudde butuuse wakuyiriba muki musajja nenkwata essimu yange anti amanya ga munno oba ogakolaki ogamanyi n'onyigamu n'ogenda ku Facebook nononya ne bakuleetya bakuwa abantu nga 10 abafaanaganya amannya omutuufu yagenda mujjawa nenoonya ekyennaku kyeyalinaako kifaananyi naye nga amanya akolaki gegaliyo kati nga unagamba agange gangateekamu ne bakuleetya abantu abafaananya amanya abasukka 10 alaba emitimbagano gyaffe gyonna asobola okitegeera nti bw'ogenda ku Facebook n'oteekamu erinnya lyo tosobola kusanga mu linnya limu bakuwa olukalala gwe neweerogozaamu kuyita waliwo ne programu gyentoka weerogoza oba naani Sala Kabenge weerogoza kati munnange nga njijukira ki wange oyo ngenda ku Facebook noonyako simukola ki simulaba eŋŋamba nno kati buzibu bukoze eki olwo ofunyemu kiri ekitimatima kikwambadde ekyokunoonya sente mu bulungi ne mugga javuga kumotoka aka musajja ono sigamba muno abadde akola nga mulaba n'akola n'agula eggaali n'agula piki ye emmotoka yagifuna atya mu myezi nga 2-3 eŋŋamba ngo teguggwa tegujja ogenda mu line-up nga munoonya ankola ki ambula okumbula nga nsooka ankola ki nsala pressure era omutima guŋŋamba kyekiddako waliwo omusawo ali awo Kasanga amanye Kasanga wali prison awali Afronica bar oba Afronica bar wekikuba kyetako oyita ku poliisi bwekiti waliwo omusawo bamulagiridde ali awo muvubuka akyaliwo kuba ebikola ki waliwo bagita Mustafa stage ku mukono gwo ogwa left omusajja oyo w'omubuuza era ndowooza ali buli wokona amanyibwa alabawo kati ekyenjagala mu sitole zo nti ebintu ebimu obijjukira ate era omanya nti kino kyali wano ate tunafuna obudde abantu abo bakyaliyo pozi ono siddangayo kuba n'embuga inaddawo ane ndo neweegundi owa Katosi ba n'embuga nasanga ekoze eki yayononeka naye bonna bali e Katosi embuga eyo ng'onaatera okutuuka ku mwalo mukene waatera okuwunyira ennyo omukono gwa left lwaki mukene ona waki bagamba mukene awunyawo ennyo lwaki mukene awunyawo awantu ati mukene yawunya olaba n'oba ofumba mukene nze n'omukazi ayanjirako amazzi yanjirako amaki amazzi namuga era omukyalo oyo gy'ali naye asobola okuba nga lwakuba simanyi oba alina akasimu ali mu kijambi awo najja nga mukene awunya ne ŋŋamba oba niyafumbye omukene nangamba ye wafumba mukene wetuyamu naawunya namukungulira nanjika amazzi omukyala wali mama nkutumiddeko omukyala namungoli
Nkutumiddeko nnyo. Nakwira kati Yanjira waliwo obugambe wawunya Mukene. We bamulongo bayanika. Bayanika muki? Mukene ku mukono ogwali kutukungona atira okutuuka yatugambe ewa ku nnyanja. Embuga eyo ekyaliwo. Kuba recent myezi omwaka oguwedde. Yes. Naliko eyo Katosi tugenda kuziika eyo Masaba twayiteeyo Nkokonjeri wetu kibajjamu. Eyo embuga eyo nagikola ki? Ekyaliwo. Naye yafa. Omusajja yali w'amaanyi nnyo era abantu b'e Katosi embuga mugikola ki? Mugimanyi. Naye wofuna ng'obudde ng'ogenze e Katosi. Oluguudo olwali olw'ettaka nnyo ne balikola mu mbuuza ku Mukene. Mbuuza alinda ekikuba ekigenda e Katosi ku mwalo kati kya kolansi. Wotira wa Anthony. Okola ki? Nobambagga. Namba. Awo kumanyawo mbuuza ku Mukene ba Mukene. Amukene gwe muyabuuze wetaaga kubuuza Mukene. Mpozi nga tomulyanga ko tomanyi waawo. Omuli akyuma. Oli awunya n'omanya kati n'atera okutuuka ku mbuga eyo. Era ne taxi we ziri awo. Nnyanja eri maaso eri Lake Victoria. Awo. Ono wekasangati ani amukuziriri? Kati owekasangati sijja kwogera amannya ga Kyali wange naye abeerako nnyo. Ne for stories nazikolaki? Azirabinga. Ngamba kuliko omusajja aliwa? Kasangati. Omunyumirizaamu bino ebyokunyumya. Bino saabimunyumizaamu. Namugaa n'omuntu gwe nnoonya naye. Njagala kusika muki? Muzimu gwayogera mbule gyakola ki? Gyali. Nongambeza ensonga nnyangu kuba nange waliwo omukazi wange yali anoye. Omuzimu bagusika ku mulamu ku mufu. Ne ku muntu omulamu. Era ezo eddakiika zomala nga weebaseemu booti olumu bayinza otwala omuki? Omuzimu gwo. Gwogera yajja n'ayogera naŋŋamba gyali. Gundi onnoonya naye ndi wano ne wano. Naŋŋamba gyakola ki? Alikireka. Ebintu bya ddala. Ebintu gyebiri bikolera ddala alikireka. Nsobola okuba nga nnoonya omuntu nga yambula sirina simu ye simanyi wetandikira nengera omuntu naŋŋamba katwogere naye. Binagamba ndi wano oba ye mwennyini n'akwenoonyeza. Kiba omukazi asobola okufuna obako n'agenda n'omukola ki? N'omuzza. Olumu nga yafumbirwa ne beekuba. Ne mutabuka amaka ne gaddemu esasagge. N'agamba ekisajja nkyagaza kiti kanze mu mufumbo bwange. Kumbe oli oseesa. Kumbe okumamu ebyoto. Ate oyo asinga okikola waliwo omukyala ali mu Masaka awo. Yasinga okikola. Ekyokuzza obufumbo. Ali Masaka awo. Mulimu bakugobya oli. Okuma ebyoto mwenda buli kyoto kiteekako 10,000. Kiteekako 10,000 meka? Gwe kyokumye. Gumu kanaana. Gwe n'ogera ng'okola ki? Okola byoko. Takuwa ddagala. Naye akugamba mu nnaku 2. Mu nnaku meka? 2. Yakulesa mpewo. Omuntu agenda kuba akoze ki? Azze. Aba akoze ki? Akomyewo. Bakuloga ttalo. Mulimu ebintu tutambudde ku basawo kuba nze binasobola okukola ki? Okutambulamu nga mbeera mu baki? Mu basawo. Neokola ki? Nembivaamu. Kati ono Kyali wange. Tumaze tumanyi njagala nnyo okugoberera nze siba ku mulamwa. Tumaze wali empewo zoogedde. Oyogedde naye. Aŋŋamba ndikireka. Ndikireka. Kati waliwo Kireka, waliwo polling petrol station. Erikireka awo mpya. Bwe bakava ku lufula n'ovuga Katonda kuba bali babadde balikola n'abikola. Kyali oyo we yali akolera nga ye manager. Kireka. Ebintu byetunyumya bado byadda. Si bya bbanga ddene myaka nga 3 tuli mu mwaka ki? Tuli 2026. Myaka 4 mabe. 2022. Wembikunyumiza nno naye abantu abo bakyaliwo. Embuga yokka gye kirabawo ki? Yo yafa nayo n'owekireka akola manyi owekasangati akola ki? Gyali. Kyaliwo omusanga ku mafuta. Musanga. Naye manager. Waliwo n'omwana bali bamuyita Ruth. Nga mubuuza n'omuntu gwe nkola ki? Gwe nnoonya. Kuba sama ya petrol station ntuufu. Yes. Nagenda mbuuza ki? Ogenda obuuza. Ngenda mbuuza. Wali mu ddoboozi yagamba nkola kireka ku mafuta. Kati nagenda nkola ki? Era ku petrol station yoko tekuliko nyingi nnyo. Eriko tekuliko petrol station nyingi. Era nga nduusi nga mbuuza lumulaga bali bamuta Ruth. Nga mugamba n'omuntu gwe nnoonya. Anansonyi okolesa amannya ge. Nga mugamba nnoonya Nvule. Henry. Nvule? Bali bamuta Nvule Henry.
ngamba yafaanana atya omwagaza ki nga munyonyolamu nga nkwata essimu yange nga mulaga ekifaananyi namulaga ekifaananyi ng'akikola ki ng'akiraba era ngamba ayita mukwano gwe mutakola ki taliiwo ne mugamba asaba ku namba ye oba gwe mukubira omugambe waliwo omusajja azaakunya amanya ye gundi awo nyini wasooka okubuuza nasooka ku petrol station yasooka eyokubiri kati zaako omulala mutaluuti kati yeeraliikiriramu nga mugamba olina enamba ye mukole ki mukubire ku simu mugambe gundi ne gundi amwagala ng'amukubira yamugamba bugambe awe muwe enamba yange aliwa namugamba ali wano ku mulimu namugamba yeetangije nga kyali akola ki ng'ajja ng'ambuuza kyali wange storage sina buzibu mbeera ki namugamba boy nonge njagala kuvuga ku motoka njagala kuvuga ku motoka nangamba njagala ku motoka yiyo biyingira obugere bisibuzo nampa ebisibuzo nemugamba eno yiyo si yange njagala kuvuga ki yange nangamba ne boy nalo tuzeeyo kati nangamba oyina oyina lo nemugamba lo nenjagala mugamba mutima nze no natta ne ku muntu gwoba ogamba nenkimira nangamba kale twogera nangamba tula mu motoka nga ng'alina bana tuli mu kisibo naye waliwo gye bantwala akanyama kaaliko kabooma ng'asooka angulira kanyama n'obucupa bwange bwalinga bumeka buna utamuko nywera ddala omwenge gonywera ddala ddala ndi musajja munywi ati munaye nga tutuuka nga twogera munanga buzibu ki omuganzi golaba wano buli kimu nkikoze naye nkikoze negwe wakola otya olamuganya okutereera nemubuuza wakola otya nangamba Andrew wali ose ku muntu omusajja baba bamugamba neyamba omusajja baba bamugamba nemugamba sita ku muntu nangamba gobavu bukyakuluma nangamba nze omukazi owange yalina abaana babiri balongo nembawaayo abantu bameka 3 nensooka nzirayo emabega neŋŋamba angamba nsaze mu kawala kange neŋŋaana nentya katono sewe yawaayo abaana n'omukazi ŋŋamba bidi nemugamba naye nsobola nemugamba nkola ki sobola namugamba nsobola nangamba kunaku lwali lwakutaano jangu kola ki jangu nkulage nga tutuuka ku lwokutaano nga njija waliwo ekizimbe simanyi oba nno kyogera oba nkyogere oba nkireke lwekiba kizimbe kyogere kasaba nga si muntu Majestic Plaza mutawuni ku paaka enkadde wano kizimbe ekyo bantu no bangi bosobola okusanga awo bantu bangi basobola okukola ki okusanga awo nja kukutwalako lumu olabewo wonna awandiika ekigambo leediyo ojja kundya tomanyi kiwandiika nkimanyi leediyo oli kiwandiika nja kukuwa ssente nga nkoze ki nga ntunudde ku muntu nga nyawe bwekiwandiika emu nompandiika leediyo ekigambo leediyo ngani ku Majestic sikategedde nga tuva eno ffenna tutuuke ku kizimbe ekyo oba ku lumu gy'oyingirako nawe nja okuyingira gwe wandiika ekigambo leediyo olaba muno wasoma okimanyi muno RADIO guno omukono oguli wandiika oliyogera amannya go n'ogera maki muno nze gundi nawe ojja kundi kikiriwawo wabaki manyi gali awo era olaba omuyimbi ebiseera ebisinga ng'asiba akagoye ku mugulu kuno akalwedi kali akabbaana ng'ayimba oba ng'akateeka mu nsawo nekaleebeeta manyi awo weegali mu kibuga wakati wano ku Majestic mulimu luumu waliwo oluumu gy'oyingiramu oli wandika ekigambo
abantu bali ku Majestic bayinza bagimanyi oba yo yakyama ogendayo ku special duty. Nange simanyi mu ngeri gy'osobola kugendamu ne waliwo ayinza okukola ki kutwalawo kati nga nange wenkutwala muno kati nkutute kubanga nkola ki mmanyiwo. Waliwo n'omuyimbi gwe nasangawo era amala omulaba jjukira ali oba olaba ye kyali naye azze kukola bibiri kiranga wonna agenda ng'olina siriimu kiri asekerera munne buli omu yazze kukima mpekeze oba okitegeera buli omu n'ebizibu bye kati waliwo omuyimbi gwe nalaba simanyi muziki guno ye waki gwagana waliwo byatakola mwasisinkanayo namulaba mwasisinkanayo mwogera manya naye olaba era nene ndonga ekyakalubye era abadde awo nyinza okwogerako ebitonto bayinza omutegeera abadde anoonya fulaga ya gundi ya Nuupu awo egundi wano ngamba ekifo abadde agenda kiikiriro gundi gyewangudde ono omusajja abadde ayomba enyiika weesibiki kati waliwo omuyimbi abadde alwanira fulaga era ebadde eyaawo nga muyimbi komaawo tugendayo nnyo tuyinza okumenya amateeka g'omutimbagano munnange nga tugenda awo twagendawo omusajja ambuuza wasomako mugamba nasoma kyekikuleese omutwe gulimu kimu njagala avuga ku motoka wekireka kuba kisumuluzo akuleeta ate ku Majestic kama Katonda nyakwongerayoko awo nanywera ne ku musaayi gw'omuntu ku Majestic ebintu byonna bikolwa naye biri mu kibuga wakati Majestic yakyalo kuba abantu abasinga bakola ebintu naye bibeera eyo bali eyo mu nsiko ne weetolola mu Majestic awera we nava ogenda ewalala nja kugamba okutuuka okusinkana Lusifa bozi erina Lusifa bali kunkyazaako bannange banaye agoberera Focus TV wamu ne Ebron Media nkusaba ebintu bino tubireeta ku mpewo sigamba nti twagala naye omwami wennyini yeyankubira essimu nangamba nyina story nyina ebintu byenjagala onyumya abantu so nennyini mini ffe tujajinga oba twebuuse ffeffekka nti abantu bangi bagudde mu kateebe abantu bangi bawubiddwa abantu bangi bakakiddwa okukola ebintu n'ate enkomero ya byonna abantu babifiiriddemu ab'eŋŋanda babigendeddemu so mwami oyo yannyonnyola story ye engeri gy'erimu ekirala essaawa zino ku social media buli wobeera omuntu akuteerako ebifaananyi biriko ssente empitirivu Omuganda omuntu oyo twagala tubeeko story gye tuwulira alina amatu akole ki awulire buli omu afunemu kyekyo gw'alina amatu owulire alina amaaso olabe alina obwongo atole ki afunemu ategeere otherwise n'olunaku lwali tukomi wano tuba tuddiŋŋana mu episode ba mu story yaffe omukulu n'atumalira eyo story eyo ngeri gye yalimu oba oli awo ow'amagezi ojja kubaako ky'oyigamu naawe atalina amagezi era tujja kubaako ky'ojjamu naye nga nzikiriza nti ebituleeta story zino tekubaako kye tugatta ku bulamu bwaffe obwa bulijjo otherwise tukomye olunaku olwaleero tujja kusinkana mu story ezijja mu maaso eri tukujjukiza nti ebyamakulu tulina bingi ebituzimba era nga bitwagambye 360 tukuwa kasavu kanyama tukuwa ku sports tukuwa ku politics tukuwa ku mawulire entertainment n'emboozi ezizimba byonna ngeno tubikuletera ku mitimbagano gyaffe gino obeere ng'oyiga obeera mumanyi otherwise katukumewo neyo leero mbeere bulungi